Leero njagala tugendeko mu kibalo. N'atamanyi kubala kano tokasaatuukira musika buli omu. Kakwebeereramu naye nga ka kibalo. Kasookedde obeerawo mu nsi. Mbulyayo ebifo 5 gye wali ogenze n'owaayo certificate yo, ne bakuwa omulimu nga tebakufuga. Ne bakuwa omulimu nga ssente z'otwala oba ze bagenda okusasula nga goozeegerekedde. Ne bakuwa omulimu nga ssente ze bagenda okusasula gw'obagamba nti munnange njagala bweziti n'olunaku lwoge bagenda ozikuwa nga gwalusalawo. Ne bakuwa omulimu nga gwe weefuga ng'oyingirawo ssaawa z'oyagala naye ng'otuteyo ebipapula byo. Kitegedde omanye nti sisitimu eno bagidizayininga tufuula baddu nenze ndabawo bypass weeri. Kankubulya amazima agalumagamu ate nga naawe ogamanyi nti matuufu. Osobola okugenda ne diguli yo ne bakutikkira n'omala n'ogenda n'okola omulimu gw'otaasomerera n'obeerayo. Naye ate ne wajjayo omuntu ataasoma ng'alina kye yayiga nti yayiga nviiri, yayiga kanika mmotoka ng'abaako ekintu kyonna kyonna kye yayiga. Kusiba dreadlocks, kujja kukola ki, kuzimba. Najja n'akusaba omulimu gw'okuzimbira akayumba nga takuwalaze empapula ze, n'azimba ennyumba ng'akusabye ssente z'ayagala, n'abaako kyakola, n'afunira ddala ssente nno n'agaggawalira ddala. Era ku 100 osobola kusangako 2% kwe bayiga emirimu gy'omuntu abaliyala. N'oba tebayina naye era tebaba mu mbeera yakusaba nti emirimu gyambula. So kakati wa bwe tulaga, tulina abazadde. Njagala ogendeko mu kibalo ng'olina diguli yo, naye ng'otudde naawe okola mu cleaning naye ne diguli yo. Kyokka ate ssente z'ofuna mu cleaning nazo ziweera mwana ku ssomero. Weerekereze kaneesibe enkutu omwana wange asome. Kirungi nnyo okusomesa omwana naye wa ekibalo we kifiira. Omuzungu alina kyayita chain of poverty. Olujegere lw'obwavu we butakutukira. Kwe kubeera nga ky'osomye n'otafunamu. Ate naawe ky'otwala omwana ku ssomero akole ki? Ky'aba ayiga. Kyokka ggwe olina diguli etudde ku mutwe, tolaba kyakkola. Ozadde omwana ne weewaliriza ne diguli yo n'odda mu layibulala otunda firimu. Oli mu katale olina by'otunda. N'odda eyo n'oyiyayiya bu sipeeya ewa Kisekka. Kati ssente zonna z'ofuna mu sipeeya ate osindika mwana eri azitwale ku gundi ku ssomero. Weeresa n'olina diguli gwe teggasizza naye n'omwana ekola ki? Wano nno sigamba nti toweerera mwana. Amakulu gali gamu nti ebisaanyizo byonna ebipapula tewali abikubuuza mu nsi eno. Abantu baagala service delivery. Kitegeeza bw'oba osobola okukola ekintu ne kiggwa omuntu akuwa akasenteko. So kakati wawe tubuulira nze nyinawo shortcut gyendaba. Omwana bw'asomako paka senior 6 kimala kubanga asobola okuddayo ne yeesomesa nga mukulu ne wayita emyaka 15 okuleka ng'afudde bufi naye bw'aba ayagalidde wonna addayo n'asoma university oba luvannyuma lwa myaka 2 ne diguli gye ziri ez'obukulu. 2 bw'amalako senior 6 ng'otobye oba n'amalako senior 4 kubanga ne senior 4 era oddayo n'osoma. Lwaki tokuba shortcut mu bintu by'olaba ebitambula n'obaako gy'omukasuka ye n'addayo ne yeewerera lulwe naye nga ggwe olinako ky'obaze kubanga kati okuweerera omwana ku university ssaawa zino alinga drama nga tolina connection oba ng'amala obudde kubanga era ne bw'amala era agenda kujja mutunde mwenna sipeeya. Omuzadde olaba oti omwana wo bw'omukasuka mu kintu direct nti asomyeko paka senior 4 asobola osoma oluzungu, asobola okuwandiika, asobola okubala, asobola okugatta. Awo wali alinayo certificate gy'alina nti yegenda oyiga enviiri n'aziyiga ssente z'obadde omwonooneyako senior 6 n'egundi yonna wonna n'omukolera mu saaluuni yawe ey'akabi. Naawe n'obeera awo. Kyakubiri tuba mu bizinensi nga wano. Nze omwana wange ayinza obutatunda sipeeya. Naye waba tamutunze era still we muconnectinga ku mmotoka nsigala nze consumer. Oyina hardware omwana wo muteeke mu kuzimba mutandika okuzimbira abantu. Nga bazimba eri naye gwe baguza seminti. Kitegeeza omwana wo akusupportinga mu bizinensi gwe wamuteekamu ssente ayiga okuzimba. Bw'amala okugenda eri n'ayiga okuzimba n'ayiga n'omanya nti yeekakasizza n'otandika okuzimba ennyumba zo. Ng'azimba seminti bamujja wano. Yingini ya ku site naye okola ki? Otunda poloti omwana wo muteeke mu surveyor. Lwaki ubonaabona ne diguli? Olina diguli naye oli poloti, olina diguli oli wa Kisekka, olina diguli oli mu kikuubo gy'oyiribira emmaali. Eri by'otwala omwana okusoma afune certificate mbu agenze ku university graduatinga. Omulimu gugaba emitwalo 8. Gw'oli eno wansi osiba ku milioni 6. Olaba n'abaana bataasoma nnyo kutuuka wala basiba milioni 6-7 kugenda China. Omwana wo muwa abasuubuzi abagenda China. Obagenda naye China omuyigiriza emirimu.
enensi eyagala bayiga mirimu teyagala biwandiiko ebiwandiiko kasookedde emberawo wano ne bwogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba teriigoosa babiwandiiko musawo njagala kino era bwakuwonya ng'oleeta n'abalala kyakubiri abasawo abaganda bo balina diguli ki bo nga muddukirayo nakusaba ssente takuwadde na lisiiti ne muddukirayo ne bakujjanjaba enensi k'olimanya nti teyagala biwandiiko ojja kukwata omwana wo naayo kennyini omuvubuka ndaba teweemenya na sisitiimu ebiwandiiko tewaliwo obiteeka nga togenda kusaba togenda kwegayirira obiteekayo ate n'omala n'ofukaamirira mukamaawo kivola bamala be bakako bakuwa emirimu mbuulira abantu bameka gwosanze nti yaguddewo saluuni ye wali ne waba yagenze mu saluuni n'agamba njagala kukolerako wano ng'amanyi ekyokukola bamuguza ntebe gye bamupangisa omuntu amaze okuyiga ekyokukola anoonya kifo waakolera era tosobola musanga n'omwebakako nga tayagadde mbwa yeegule ku mulimu eriyo kasitoma asobola okwebakako mbwa akugula zukuka ensi teyeetaaga biwandiiko nze ojja wano n'oluzungulo naye nkugoba oba tosobola kwogera luganda naye nkugamba yibi ensi yavaawo dda teri gye beetaaga biwandiiko zukuka kakibalo omusiru tokasaatuukiramu si ka bonna wamma muzadde bw'oba olina diguli ng'olaba oli mu bwakadaama kati omwana w'omuweerera afuuke ki nga naawe ogiyina mwennyini education is a tool of success kimu ku bintu by'osobola okukozesa n'oba bulungi ng'oyiza okubala okuwandiika okukuuma obudde na buli kimu naye tegenda kukuyamba kufuna mulimu gwe ali wano bw'oba oli buloba zukuka tofiira ku university muzirekere abalala muzirekere balondemu abalina bye bagenda okukola nga balina connection omwana gwa muyizi gwa omwana wennyini bw'oliraba nga weetaaga okuddayo okusomako ebbaluwa ye ya senior 4 giyina ojja kontinuwingira awo weeyongereyo ng'olabye okusoma kye kugasa ng'otegedde n'ensonga lwaki osoma naye kati nga tonnategeera nsonga lwaki osoma lwaki oyonoona emyaka gyo bulanki nga tugende oluzungu twogera lwe lumu waliyo olwa bbulu tudda wano nange nsayininga ceeke tula mu ofiisi yange ne bandetera ceeke kampani n'enkubira bagamba nja kukolera bweziti mwawandiiseko zino naye njagala bweziti ng'oddaawo mufe n'ebitabo ojja kumpulirira oli mu bwakadaama n'eddiguli yo ogitudde naye ogirabako omulimu gwakugula n'ogenda n'okola emirimu gy'otaasomerera ne bw'okola nabo tebaasoma kyokka n'essente z'okoze mu eyo chain ng'oyiribwa buyiribi n'ebitabo byo ng'obiina nazo ozoononera ku baana mbu nabo basome kati oyagala babenga ggwe future ki gy'olabawo awo chain of poverty zukuka abaana bayigiriza emirimu mukole ssente kampani ne bwe baba tebasomye ennyo nga gwa advisor gw'olina diguli bo tebagiina aliraba nga agyetaga gyeyongereko bulaaya tebasomesa baana bulaaya system yekusomesa bakuwa otuuka ne bakuwola looni bw'oba toyagala kuyingira looni ng'olabawo loophole mbuli abo balina PhD abagagga 5 b'omanyi mu nsi yonna babiliyoni baddayo ne basoma bukulu okweyongerako okumanya ate nga beeyongeramu ekyo kye bakola zukuka bw'onaabeera awo n'oloba ggwe omanyi nze nseekulese nze ngenze kakibalo omusiru tokasaatuukiramu